tukwaniriza kino kitundu kyaffe ekyokubiri mu mboozi ya musajja mukulu Hakimu Watenyere ng'ono musajja mukulu awangalidde mu kitundu kino eky'Embaale. Ekitundu kyaffe ekyasoose twakomye nga musajja mukulu n'atunyumiza ebyo musajja mukulu Museveni bye yabagamba bwe yali nga yakakwata obuyinza omulundi gwe yasooka okujja Embaale. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno, okulayikinga teekako n'okusharinga video tusobole okukuza omukutu guno. Pulezidenti bw'amala okuwamba omulundi gwe ogujja Embaale ng'awambye walimu omuntu yasooka okujja wano yali Samusoni Kiseka. No, Museveni yasooka okujja. Bw'ajja wano yatusuubiza ebintu bingi ebirungi. N'atubuulira nga waze okutereeza eggwanga lino, tayagala kusosola mu bibiina, tayagala kusosola mu madiini, tayagala kusosola mu mawanga, yaze kugatta ki? Na Uganda. Era omuntu adalowooza mu bibiina, mu madiini, mu mawanga akole ki? Abyerabire. Nze Yoweri Museveni nzize kugatta abantu abenti tukolagana muntu ogwo, twagala nti eggwanga libeera bumu. Abantu kubangula nti ntufunye omukulembeze. Kakati kyebali tutuyo kino omuntu anakola ki? Anatugatta. N'atugamba nti amagye tegakyadamu ate okukwata muntu ate. Guno mulimu gujja kuba gwa poliisi. Poliisi erina okukwata omuntu emutwale mu kooti. Omuntu alina okufuna abalooyazi be bakole ki? Bamwimirire. Awanga omusango akwima bamwimirire akole ki? Tugamba nti kati tufunye omukulembeze omutuufu yono. Tugamba era Museveni yayogera ebintu bye nga birungi nnyo. Ate oluvannyuma Samusoni Kiseka n'ajja. Bw'ajja ye n'ayogera ebibi. Agamba ffe abantu abo temubaleka mubakwate. abaliwa abali aba UPC temubaleka mubakwate bonna bamalewa. Ffe tetuyinza okufuga nga abantu abo bali batambula. Kati Samusoni Kiseka ne Museveni endowooza nitakola ki? Nitakwatagana. Era kati ebyobufuzi byatandikira okwonooneka. Ffe abalina ssuubi nti tujja kujoininga gavumenti ezeeko empya kubanga twali bavubuka twakamala training abamu. Tetulina kusabingako wadde emyaka ebiri. Tugamba nti ffe omuntu yenna azze wano ajja kukola ki? Ajja kutukulembera. Ebiyise bikoze ki? Biyise. Tugamba ffe era yatutumirako n'abantu bato banga mu magambi bakole ki? Bajje gye ndi tukole emirimu. Netuukiriza. Naye omuntu gwe yatuma oyo oluvannyuma yawambibwa. Yali muganda w'amambo emukwana. Bw'awambibwa n'asibibwa ku poliisi awo. Bamusibira awo kumpi wiiki nga bbiri. Oluvannyuma bamutwala mu kooti. Ffe abamu abali ku liisi abali beetagibwa nti tugende twogere n'omukulembeze tuwe assignment tutandike okukolera okuweereza eggwanga, ne batuteeka ku bunkenke, ne batuteeka ku wanted. Naye ng'omusawo gwennyini gwe twaza tegumanyiddwa. Nze nali nakaloka awo myaka 8 nga mu kibuga wano sirinnyawo myaka 8 nga ndi awo. Nvundidde awo eka mukyala awo. Babanoonya. Batunoonya naye ng'omusawo gwennyini ogubako bakunoonye tegumanyiddwa. Ate abatunoonya be bali abaazi b'emisango abajoininga Museveni, abaali bamenye b'amateeka, abasalanga trailer, abamenyanga amaduuka muno, abaali abatemu, be baali beefuudde baki? Beefuudde gavumenti. Naye saabu yatuuka Katonda atali azamanya, yatonda eggulu n'ensi n'alamula. Nga tetulina musawo gwonna gwe twaza. Olwo mukibuukamu mutya? Anti bennyini oluvannyuma ensonyi zaabakwata. Kati ekyataasa abantu, kubanga abantu abo ababbi bano be baamambira gavumenti ne bagifuula eyaabwe. Kakati oluvannyuma gavumenti yagenda etendeka ki? Etendeka ba intelligence. Ne bagenda nga banoonyereza. Basanga tetulina mutaana gwonna. Abali aba youth wing? Youth wing abali mu intelligence n'abala. Training yali okoze ya intelligence. Nakola eyo anti nga omanyi. Twogera. Nga omanyi. Ekyo kiba kyama kya waggulu, kiba kyama kya ggwanga. Nesi kyange. Kiwulikika kitya okubeera nga Bannayuganda bakutaddemu ssente ne bakutendeka n'ofuna obukugu okuweereza eggwanga
nino tabaako kyoweereza n'obeerawo bw'otyo. Anti kyebulaba nti abamu kyatuluma kubanga eggwanga lyatuteekamu ssente nnyingi okututendeka nga baagala tuweereze eggwanga lino. Naye kyatwewuunyisa ffe abamu kuba nti abaali abamenyi b'amateeka ate oluvannyuma bwe beefuula gavumenti batandika otuyiganya. Kati omuntu yali omenywa amateeka gwe abadde amunoonya okumukwata kubanga azizza emisango adde asala twere ezigenda e Sudaani, twere ezigenda e Congo, basala twere ezo. Ng'ate bamala okusala twere zino ng'ate gavumenti y'Uganda erina okukola ki? Okusasulira bananyi bintu ebyo banyaze. Kubanga twere bwe bayivudde e Kenya eyingidde muno kati security ekuuma emmoloka eyo eba y'ani? Ya gavumenti ya Uganda. Naye banga emmoloka eyo enyagiddwa oba ebbiddwa gavumenti erina okukola ki? Okubisasula. Kati twali tetusobola kuleka bulesi bwe tutyo. Abamu bali bamenyi b'amaduuka g'abantu biki ebintu ebikola abamu bali batemu butemu. Kakati oluvannyuma abamu ne beefuula nti aba mu nsiko naye nga omuntu yali mubbi tabanga nko mu nsiko. Omanyi obukodyo bungi obwakolebwa mu lutalo oba baali ddala kituufu bakolagana n'abali mu nsiko? Abantu abaali bakolagana n'abali bennyini ab'omu ndeeri yennyini e Luweero baali tebakola yambyonebo. Yali famire ya Mombe Mukwana. Bo baali bakola byambyone. Bo tebaliko babbi, tebaliko batemu. Naye tulina bano abaali wano ababbi obubbi abatemu abakondo. Nabo ye baafuna bali bagamba nti twali tulwana. Naye omubuuze gye yalwanira e Luweero tamanyiyo wadde n'enjweji. Omubuuze ebyalo ku Luweero talina kyamanyiyo wadde kyalo eki. Gye bamutendekera batamanyi. Agamba nti ffe twalwana. Naye nga abantu bamumanyi nga ki? Ng'omubbi. Mawumbe Mukwana teyabagezaako kubasikiriza kubeera nga mugenda mwegatte ku lutalo? Mawumbe Mukwana si yali mubi ne famire ye kubanga bo baali ku kintu eki gavumenti. Nti tubeera wano n'abaana affe abamu abatabangako mu gavumenti abatamanyi gavumenti kyeki. Bwabo baali kumpalana. Tetwagala ba UPC abo tetubagala. Ensi yatandikira okufaafagana. Era olutalo lw'Eteso lwatandikirawo. Olutalo lw'Eggulu lwatandikirawo. Obusosozi obwo bwaleeta ki? Entalo. Naye kusinziira ku njogera ya Museveni singa ebintu ebyo abantu babigoberera baane be yajja nabo. Singa abantu bamuusamu ekitiibwa. Kubanga ye yali amanyi ebyobufuzi. Yabisoma ate yali mukozi mu gavumenti ate yalwana olutalo. Olw'okujjako Amini ye yali amanyi kyaliko. Kakati bano abamwegatako bano obwegaasi bano abo be baayonoona gavumenti eno neefaafagana n'egwawo. Abantu batandika okugikyawa abamu tutandika okugyewala. Ate naye n'ataagala kukozesa mukono gwa kyuma kubakwatako. Kubakwatako nti abantu abo balani mubaleke. Nze abaagala mubaleke abantu bano bange. Kubanga ye Museveni yakimanya nti awambye gavumenti naye bano abasajja baffe bano ab'engulu bano ab'omunozaani okutandikira Eteso era ngo akyoliwe si basanyufu. Era abantu abo baaduse n'ebyokwonyesa biyitirivu era baaduka nabyo kubanga mu magye bali basinga obungi. Baaduka n'ebintu bingi. N'ategeera nti waliwo olutalo lugenda okukola ki? Okubalukawo. Kati okusobola abantu bano nnina okukozesa bano abaana abaawana embaale ababadde bakola nabo ne banaasobola okukola ki? Okumpa amawulire agakwatagana n'abantu abo kiki kye balowooza kye bapanga okukola. Naye bano abatamanyi byabufuzi bo bamulemesa. Ne batusuula ebweru. Abamu banaffe babakwata, abamu baaduka ne bagenda ebweru. N'essaawa nabo baagaana okudda. Bakyagaye bagamba nti tudda nga Museveni akyafuga. Era balayira bagamba nti okujjako nga Museveni akoze ki? Avuddeko olw'otudde mu Uganda naye tetukyadda mu Uganda ate. Naye nga baali tebalina musango gwonna gwe baazi. Kiri essaawa kati bano aba isu balina musango ki? Bakolera ggwanga. Kati omuntu nga wano RCC oba RDC abantu abakolera ki? Bakolera ggwanga lyabwe. Naye kati Museveni wavaako enkeera tubayiganye. Tuba batuufu. Nga okimanyi nti omuntu ono abadde akolera ggwanga lye. Abadde afuna omusaala bambu emmotoka anoonya abantu abamenya amateeka badde anoonya bokka. Kati gwe abadde amenya amateeka enkeera omuyiganye nti abadde ampisa bubi. Kyekizibu ekiri mu bantu Uganda obutategeera kyekizibu. Kyebwa teggwanga singa eggwanga lino abantu bategeera ebyobufuzi. Singa ebizibu bitunda byonna singa okwawukana kwonna okulimu muno okusosoza obuli mu byobufuzi mu mawanga singa tebiriyo mu madini singa tebiriyo. Kakati tuddeyo wali ku BCU.
Museveni amaze okujja, BCU bayingiddemu ebyobufuzi, yagwirako ddala nebira nga tekyakola okugwa kubanga yatuuka okwewola ssente BCU mu Uganda Commercial Bank. Beewola ssente ezo baabuuza general manager zaakola ki, n'agamba yagula emwanyi, amayimbe tegaba emwanyi munankanyi mu warehouse. General manager ki? Amayimbe Samu Amutu nti amayimbe gaba emwanyi, kisoboka amayimbe gayitawo okuba emwanyi gaje netwera meka emwanyi ya 1.4 billion sente zali mpitirivu ebiseera ebyo. Yewola ssente agule emwanyi akole business. Emwanyi temumanyi gye zaalaga naye nga kirabika nti ebiseera ebyo president yakyalanganya embala ebiseera ebyo. Kati abantu bagenda okuddamu amagezi nga konzi mu kukyala kwa president wali bakozesa ssente zaki za BCU zino zebeewola ogula emwanyi. Kati jemeje bamusinga nga ku kisenge nga talina kyakukola, anakola ki kubawa ssente. Bwe bajja nti tuwe ssente omugenyi aze, tulina ogula ebyokulya, tulina okola kino nga ssente abawa, ssente abawa okulamu amagezi nga ssente zikoze ki ku account ekuli ate taguze emwanyi. Ate tayogere nti ssente twazikozesanga tasobola kugamba nti gundi ne gundi bajja ne banula ssente, tasobola kuboogera bakama be ate okuboogera tasobola kubaloopa. Kyekizibu ekyatuukawo. So kati awo neegwa awo BCU neegwa. Yamala myaka ng'emeka nga teri active. Kati ate awo oluvannyuma ye ekirungi kya BCU kiri nti BCU beetegekera bo bazimbawo ebizimbe byetuyita estates. Estates zavaamu ki ssente. Awo yasiriikiriranga ebizimbe olwo bikola ssente. Batandikira awo. Ate n'abantu nabo baba nti BCU bagyesiga batandika ogiwola ki emwanyi. Kati bwe baba bakoze emwanyi ebako ki amagoba. Tosobola okuwola myaka ng'esatu nga tokoze ki nga toteekemu extra. Paka n'okufuna ssente n'okufuna capital yiyo. Zino ssente eziba mu estate ezina okukola ki nazo okuyamba. Kiba nti BCU yalima yekyaliyo paka saawa. Kati cooperatives endala zaali tezeetegekera. Zo tizirina kintu kyonna. Naye BCU yalinawo emisingi n'empagi ezijwanirira. Wano wabawo ekizibu wano ssente ziba wali. Lwaki BCU yali nywevu neefuna emisingi egyo ate cooperatives endala kye zitaakola? Kati bo bano babagiso bo bategeera nti saawa eyinza okutuuka emwanyi negwa netabalako na katale koona. Kati bwe emwanyi tefunye katale koona, ssente ezinaba mu bizimbe tujja kusasula ki abalimi balime kugwamu maanyi. Tujja kutereka emwanyi eno naye saawa yonna emwanyi ekola ki erinnya bbeeyi. Kubanga Brazil weba efulumiza emwanyi erina okuuka ki naye ate nga obumanyi embeera y'obudde mu America obudde saawa yonna obudde bukola ki bukyukakyuka. Emwanyi zisukise ne zisiirira. Kati Brazil weba nti emwanyi zaayo zisiiridde omanya nti wano emwanyi zijja kukola ki zijja kulinnya bbeeyi. Oba emwanyi zibadde za myaka emeka paka zijja kukola ki zijja kutambula. Babagizi bo kibeetegekera bo bakirengera mangu nti emwanyi tesobola okukola ki kugwa bbeeyi mu myaka zonna. So kati ne bakimanya nti ffe tujja kugulanga tutereke ne bazimanya warehouses eziwera silos eziwera. Kyayamba BCU. Kati bwe yatundanga emwanyi ezo ng'akatale kalinnye abantu yabongerangako akasente. Kati babanga gye bayita second payment. Kati ate balaba nga amagoba gayitiridde obungi ne babayita ate ne baba third payment. Oluusi n'okuwa abaana basaries bagende basomere. Abasoma Makerere, abagenda e Kyambogo, abagenda Nairobi okusoma mu university engineers, abagenda Mulago okusoma obusawu bwe batyo. So baleeta emwanyi ne babawa ku bbeeyi ebeera eriko, then ne bakola ne bazitereka ne bakola amagoba amangi ne babayita ne babawa second payment. Oluusi ne third payment. Kozi omulimi ye yatwalanga ku gombolola. Primary society yabeeranga ku gombolola. Society buli kitundu mwalaba nti wano mulina emwanyi zammwe nyingi, muzimbawo store emwanyi ezo zituukira. Era emmoloka ya BCU store ebejjudde bagiyita nekola ki neteeka netwala wano mu miiru. Kati omuntu yalondolanga atya emmwanyi zeezo?
paka ku BC. Kakati zo mulina okwesiga chairman kubanga buli society ebako ne executive mulonda abakulembeze ne mubeera ne secretary manager. Ate secretary manager ono walingawo BC auditors bajja ne bakola ki ne bamubala bategeera kwa account ya society eriko sente meka musefu mulimu sente meka emwanyi musoa mulimu kilo meka. Yes. Kati ne mu BC yenyine eri mu miro estoe ne banjayo sente meka nebasanga ndi waliyo shortage oyo nga secretary bamukwata ne chairman bakola ki babakwata sente zalagawa emwanyi ziriwa. Kati abantu bakolanga ebintu ebyo nga balinamu koki obuntu bulamu nga bamanyi nti ekintu kye tukola kyaffe era nga obuyayi tebukyali mu nsi nga tebuliwo nga abantu bakulonda nti oli chairman bamala kulaba nti omuntu ono ategeera muntu muleko bakulonda oba ne kuwa chairman secretary major balonda omwana w'okukitundu nga bamanyi nti osobola amaka g'obwamu tegalimu bayaye kubanga omuntu ayinza okubeera omulungi naye ate amaka g'obwamu egabaamu abayayeyaye abakyusakyusa amaka gono n'omuntu oyo naye nga balina okulaba nti omuntu gwe tulowooza ono nga secretary manager muntu mwesimbu mwana mulungi yasomasomako si nnyo naye nga asobola okukola ki okubala ekibalo ne bakuwa obwa secretary manager mu society eyo n'omanaginga ne chairman naawe n'oba nti naawe olina okutunuulira omuntu ono ne komiti yo ate abantu mulonda abantu abeesimbu temulonda bayaaye mulonda abantu bemanyi nti abantu bano bamazima kyeboogera kyebakola kyeboogera kino ate nkyali bakola ebirala meeting eba meeting naye ate temuvaawo ate ne baada mu meeting eyaabwe endala mumanya nti byemuteesa bifudde kati kubanga muba ne meeting ng'eyo society ng'eyo ate baana mu basatu ne baade ate bateesa eyaabwe manya nti awo kati ebintu bijja kuteera kati naye ng'emuvaawo buli muntu agenda akawuwe society negula emwanyi abantu ne batandika okufuna amagoba ne bafuna sente. Omuntu bamusasuliranga ku association ye ku society ye nga sente wezibawo eziri bakuweerawo cash opima ne bakola ki ne bakuweerawo sente eziba ziweddewo emwanyi bagitwala mu miru ne basasula sente omusomere ye nakola ki nabasasula sente zaabo kyo kyalingawo awo biseera emwanyi egula singi 7 ekiro naye ng'ekiro omanyi sente zegula ng'ogulamu kiro ya sukaali siringi 7 n'ogulamu omuti gwa sabuuni n'ogulamu ecupa ya buuto n'ogula kiro ya sukaali nankanyi n'ogulamu kiro z'omunyu nga 2 n'ogula kapaketi k'ebibiriti n'amafuta mu kiro emu emwanyi erimu ebintu nga 7 singi 7 ezo nga sente zirina value. Kati wayogeddeko ku BCU we yagulira Mount Elgon Hotel ejjeeta okugigula era bagijjako batya anti gavumenti yatuuka awantu netandikawo gye tuyita liberalization bo bano abazungu batusinga amagezi hoteli zino zaali zaffe Uganda Hotels Limited kati bo abazungu bakizuula nti bwe baliberalizing economy bo companies abo zijja kujja ate zigule ki hoteli zino kati BC yakirenge ne gamba nedda tugule ki hoteli eno Mount Elgon naye omuzungu tajja kukola ki kugigula ne basasula sente naye era bano abasajja baleeta liberalization bo ekigendera kyabwe kyali kyakuuliza ate bazungu ki bintu ate byanfuna nga Uganda Commercial Bank yali abana Uganda bagiteekawo benyini Uganda Cooperative Bank yali abana Uganda kati saawa eno banka zitunda kati si zaffe zabagwira abantu betwagoba muno nga tufunye independence ate bada ni baleta ate binsi yaki naye abantu bano sente ze bafuna amagoba gatwalawa kyekizibu ekiriwo kyewanti kati ebyenfuna tebitereera Uganda enyunyuntibwa bulunaku sente zikola ki zifuluma bweru kyewanti Uganda tekulakulana liberalization toyinza kukwata kiringa omuntu nga boxers bobo twala omuntu mu ring eriyo bano abakira 45 kira 5 kilo 6 kilo 7 kilo 9 kilo 10 toyinza kukwata mwana wa kira 45 n'omukwasa omuntu w'ekiro 10 talwa nene mu ring oba tomuse
kati bakola nti liberalization of economy mu Uganda wano ani alaso ogula bank tewali ani alaso ogula Mountain Hotel tewali oba Masaka oba Nankanyi oba Serena Sheraton Nankanyi eno yali Nairo Hotel Nankanyi Sheraton yetuita Sheraton kati nga yali Apollo Hotel nga wali ali alina sente zigula hotel ezo Imperial Hotel yali hotel nga naso ojigula ebisere nga abazungu ate bene okola ki okugula kati Uganda Cooperative Transport Company from bali netwera nga 10 UTC zali Uganda Transport Company bus nga wali omuntu naigala so ozigula ezo zabula obuzi Uganda People's Transport nayo zabula obuzi tetumanya ani yazigula Uganda People's Transport nayo yaliwo ne Uganda Transport Company ne yaliwo ezo basi zabula obuzi abagwira bo bayagala ate okuda zali za government abagwira ate bada ne bediza ki ebintu bino ate nga bank ezekyokola beko banka zonna kati eziri wano wafe mbali wano tewali banka y'omuna Uganda wadde omwe alina banka awo kati banka zonna zabagwira abantu bonna bana Uganda balina banka naye ffe nga wano ffe abagisu tetulina banka wadde ki kiwa nti sente wano tezirabika bana abasajja bo kagwirawo akaabwe nga bakatwala ebweru weke bafuna bakatwala ebweru kibola wano enfuna egotanyi teteera okujja kunga ate liberalization eno evuddewo government ngena ate ezimuki munkasi okontrolling ebyenfuna niyo gamba nti olesa abayindi bajja okukolera gwe amagoba sene zibemu bakole enguudo bazimba amalwaliro gaterere tekijja kusoboka abazungu baje bakola amagoba bazimba amalwaliro amalungi batukolere ate abalwadi bafune emmere mu ddwaliro ngedda kubanga edda mu ddwaliro awo nga bakutwala ogendawo ng'oli mulwadde kibasooka okukola kukwambula mu ngoye zoyambadde nibazitwala mu mashini nezoza nibagola bazikomyawo nibazifuira bulungi eddagala nibakomeza engoyezo naye nga tebakukkiriza kugula mmere okuva wa Mountain Hotel oba hotel yonna oba resort hotel n'oliisa omulwadde mu ddwaliro omwo eddwaliro nga lifumba emmere yaliyo ng'ate yabwerere mmere yo ng'ate dokita amala kugikebera oba caayi oba buugi oba mata oba balese byakulya nga nanansi ezo biki bamala kubikebera byali okuva mulembe gwazo mubote wano kwamini era byaliwo ko katono kwamini byaliwo ndowooza sanctions zezaleeta obuzibu za sanctions zakosanya amini n'abantu sakyafuna buyambe kubwaki kuba bwere ebintu byaffe bino nga pamba mwanyi tebikyagulibwa ngambe neba nga tena sente katami tomunenya kuba wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Katami tomunenya kubanga ye bamu ensi yonna yamwetolola ne mulemesa okola ki otereze eggwanga naye bano oba buli kintu bakirina mu bungi sente ziragawa sente zikola ki oyinza okuba nga omanyi sente meka BCU ze yagula Mount Elgon Hotel awo sirina bulungi bwino nalinako nankanye commissioner's report naye ate omuntu yajinzibako naye nga byonna byalimu ebiri. Kati eva etya mu mikono gya BCU kati nga bw'omumanyi bano abasajja abeeru bano bo baatega omutego gwabwe nga bagabiriza ebintu bino naye ate abantu ate baguze ate hoteli endala ate bagyediiza nibateekawo okutabula mu BCU abantu batabuka ngaomanya mulimu abantu bano ab'omululu bakozesa bano ne secretary manager yaliwo nibakozesa chairman yaliwo nibagamba nti BCU bagibanja kati kyetukola tutunde tuwone ki mabanja agasigadde
awo bisi nakanye matugo ate nekola ki neguliwa muzungu ate baita Luigi yagigula mu internet entu yetu atuloza ntukoze ki tuwonya abasajja banagwira ko mamire entu yafu ate omugwira ate sawe mpaka sawe ate yali muki Mantego ni hotel yali mukati nga direct yana nyiniyo ekizibu kye twafuna ate kati Nandala jadde mu BCU era jatye ebyo byonna bye byamuleeta mu BCU abantu bagamba nedda tukulembere okyali mwana muto nekola ki tukulembere olwavaawa yaliwo ya Nandala yali mu parliament kati waliwo abazeeyi abalaba nti ebintu bigenda bigwawa bya BCU ebimu bigenda bitundibwa abazeeyi ne bagenda nga batambula Bugisi yonna ne batuuka ku muzeeyi Musundi yali chairman wa BCU nanye kuzimba miro empya eyo nakino ekizimbe kye flash gye bagigawo flash hotel eyo yakizimba ekizimbe ekyo ne batuuka ewe ne basanga omuzeeyi nga akayumba kasula mu kataka yakakuba plaster nenga kayumba kumpi kagala kugwa agama fwe twakolera ebintu bino nga tubikola na mutima gumu nga tukolera gwanga lino tukolera abantu bafu babere bulungi niba n'abaana abali mu BCU kali bafuse babbi bakulu kati kye tukola abazeeyi bano batandika okola kwekolamu omulimu ne batambula ng'ono omuzeeyi Kirutu yatambula okunga abantu bagenda bakunga buli yesu Palma Society weri ezimu zafuka gombola abamu zafuka bala abamu bagafura amasomero gaabwe ananyini webatu paka banonya Palma Society nakanye delegates ne basawo kulonda Nandala yayita musengenge dwali lutalo amanyi bayiwa sente mpitirivu bayiwa sente gamite yiwa sente mpitirivu baseko agent omulala ne paka amanyi g'abantu gakola ki nigasinga amanyi Nandala layitamu Nandala tumusomo ebintu bingi tumanyi nti ono kati mwana muto ate musomi musajja accountant mutendeke BCU ekoze ki ekomyewo naye okukola agezezaako okuba nti ebintu byaffe talina kyatunze ye byonna bwebiri okuja wakati ekiri nti administration yoka ekyamulema ekyoka bwe bulema bwanina yagiremeramu administration okubalansinga biki okwakola ki kwagaana naye nga yo BCU yenyini bweri etambula assets yasangawo zonna akoze ki azikwatiridde kati mumanya amagoba gebeere okoze omwaka ekyo ekizibu kiri awo kati obuzibu buli awo obwerufu tebukyaliwo kubanga abantu abali mu BCU kati bubalinga bakozi ba muntu naye si bakozi baki babalimi nga bwekyali edda abalimu bakozi be kati omanye ebyobugagga byonna BCU byeyina BCU yalina ku ebyobugagga tumanyi nti Mombasa yalinayo ebizimbe naye baneetaka ebintu ebyo birabika byali nationalized dokumenti n'ebyezza BCU yalina shares mu cooperative bank yali eteekamu sente empibe eri egitandikiza mu ggwanga lyonna oluvannyuma nebeera national bank ey'abalimi ebyo nayo sente zafiira omu kati Farmers House e Kampala sente zaayo mweziri Farmers House e Kampala Lumumba Avenue BCU ya sente zaayo nyingi ezazimba Owen Falls Dam kati tunagenda ku Owen Falls Dam Farmers House ekola ki nti kizimbe ky'abalimi kya Bwegazi kirabika bubi kati kati negligence nga bwogimanyi negligence kati ebyobulimi si byekintu Obwegazi si kyekigendera kya gavumenti kati eriwo eri ku bintu byala ebyo kati ebintu byebyo tekyakitwala kintu kikulu nnyo eyo BCU yaleta sente zazimba Owen Falls Dam sente zaayo esinga obungi ezazimba Owen Falls Dam sente zazimba era wano okusooka nga bakamala okuzimba damu eyo bayagala okugaba amasanyalaze mu Bugisi yonna abantu bakozesa amasanyalaze bwere
abantu bagamba nti amasanyalaze gajja kwokya abaana bammwe, gajja kwokya ensuku zammwe, temukkiriza amasanyalaze gakira mu nju tozaala. Abantu bagaana amasanyalaze naye nga baali baagala okuba waki amasanyalaze nga go gaweerere emyaka kumpi nga 20 lwa BCU kubanga sente zammwe ezakoze ki ezazimbye eddamu. Abantu baagaana obutamanya obutamanya bwaleeta ki obuzibu. Kati abaaliko abagezi baali bano ab'ebuduuda, bano ab'ebubuulaawo n'abano ab'ebudadiri bo bakkiriza bo b'amasanyalaze naye abasinga abamu baagaana. Olaba wano ebukonde wano mayiro 3 wano baagaana n'essaawa eno amasanyalaze gakajala tugenda kumalayo wadde emyaka 10 ebukonde wano gakatuuka butuusi juzi wano naye ate ogatwala lwalutalo lw'amaanyi ku mayiro 5 awo kuyisaawo emiti awo ez'amasanyalaze olutalo lwali lw'amaanyi awo kuyisaawo mu ttaka ly'omuntu ng'agaanye tayagala nti ettaka lye lijja kufuwa ebibala tebijja kubala biki naye nga ssente ezaabwe ezakola ki ezazimba onyifooziramu. Bali manyi bazungu be bateekamu ssente anti abazungu bali batufuga bali batunda emwanyi ebweru ate emwanyi yalina akawunti yayo e Bungereza bali bananyini akawunti ate bali aba accountant bali ba auditors mu BCU bali ba chief engineers mu BCU nga kumpi ebintu byonna bali babitwala. So mu bufunzo omuzungu talina ssente ye gye yateekamu wano waffe. Talina ssente gy'ateekawo ye. Ssente bakozesanga zaffe zennyini. Naye kuba nti bo bazikontrolinga tebali mu buyaaye tebali mu bubbi. Bo bali bamazibu. Kati mbadde nkubuuza ebyobugagga BCU byeyina olwaliro byonna obimanyi? Kati bw'oba obaze nnyo tulina wano BCSS y'Ebusamaga tubeera ne BCU quarters n'Amataala nga wano ku progressive wagalibwanko naye kumpi eringa eweddewo tekyaliyo tumanyi ettaka likyaliyo. Tubeera n'Emiiru tuba n'amayumba wano ku Union Road olaba onomukuku yasula nga wano mu Kikore oba wagendawo Union Road kuliko amayumba n'Omusinyako waliwo amayumba ne Mudyadiko waliwo amayumba. Kati tuba n'ekizimbe kye tuyita Musunde House kibaga ofula hotel ekyo. Tuba n'ekizimbe Nankanyano Kitutu House neno Waisi House. Tuba na wano mu koona wano mu kibuga wakati wano okuli MTN roundabout bagiyita Magona House. Ebyobugagga bikyaliwo n'ettaka ebunambutye ettaka lyaliyo kumpi eziwera eka nga 38. Koziko ne radio mwina ne radio ne radio weri kati naye ebisinga kati tumanyi webiri naye era temumanyi kiki kivaamu oba webikyali byana bya BCU temumanyi kubanga abakozi bengine aba BCU tebakyaliwo kubanga edda estate manager yalingawo mu BCU naye sabe kati estate manager taliwo. Kati tumanyi sente ezisolozebwa zitya temufaayo kwagala kumanya ndowooza. Kati omuntu alimu ng'omukulembeze kirabika kati ebintu byonna alinga byamamira yasamu bantu be mikwano ze oba family ye kati basoloza ki sente. Ku cooperative eno nga bwe twagambye nti yali eyina amatabi gaayo, amatabi ago gakyakola? Amatabi agasinga nti lwe nkugambye nti Prime Society esinga ezimu amayumba agamu bagafuula amasomero ga bwanannyini, abamu ne bagafuula ga disco, agamu gafuuka magombolola, n'abamu ettaka balinyaga bunyazi omwali ma society gano. Kati amatabi gennyini amatuufu saayiro kati sikiwa nti gawera na 50 naye nga gaali 45. Kati webuuza agamu galagawa. Kati abantu abalonda kyamala aliko bavaawa ekizibu ekiri kati. Edda omukulembeze yamalangako kiseera ki? Abalimi bwe bayagalanga ne bamwongera. Omuntu yafuganga emyaka 2 etaamu esooka n'afuga ate emyaka 2 n'akola ki n'avaako ne balonda omulala. Nandala amazeeko bbanga ki? Kati kumpi agera emyaka 2. Obazi ayinza banga aweze n'okuweza kati. Amateeka ndowooza baagakyusa. Kati batugamba nti buli annual general meeting webegera okutuula
amateeka gakyukamu. Era bano abateregeza abagenda okulonda abamu bajja batamiide. Bajja ensawo zizimbye abamu. Kati awo ekigero okyuka awo kati. Waliwo okuteesa okubeerawo omuntu ajja atamiide n'ensawo ejja ekoze ki? Ejjude. Kati oyo BCU eba ekoze amagoba. Yagamba nti BCU ekola bulungi. Yamaze okulya BCU eba ekoze ki? Koze bulungi. Aba taliide eba tekoze bulungi. Niye bano bajja baliide. Rastaman MP Musira ye vice chairman wa NRM ono FDC BCU ebagatta ne results temuziraba. Anti kati Rastaman ye wa NRM naye kale bituuka ku ssente NRM tebaawo, FDC tebaawo. Boogera nga abadusi bagabana ki? Omunyago gwabwe. Era kuva dda vice chairman. Chairman yamaze kodooza ye tana kumalako myaka nga 10 ndowooza. Myaka aweza 10 ndowooza n'ekintu naye. Yaluddeko. Akalabika afunyeemu. Afunyeemu. Singa tafa musigira bwamu. Era ndowooza BCU yamuteeka ne mu parliament. Tiyandisobodde okukola ki? Kuyingira mu parliament. Baga nti BCU yakola ki? Yamukuba jeeki. Yamukuba jeeki onoko olusembayo. N'asobola okusobola n'omwana Abura yali amubazi. Manyi nti Abura yamujjako tiketi ya NRM. Mu primary NRM yamusinga. Niye amaanyi agajjawa. Independent osinga omuntu we NRM nga omanyi ebitundu byeyo. Ebitundu byeyo balonda NRM. Oba ndiga oba londa ki naye balonda ki? Londa NRM. Niye ku luno bagamba nedda ono omwana tajja kusobola. Kiri nti waliwo ekyenjawulo ekyakolebwa onako olusembayo mu kusuula akawulu. Kiraka bagamba nti amaanyi gavaawa mu BCU. Ebiseera by'omu maaso biraba otya mu BCU eyo? Ate olaba system eriko eno kati terina kalungi keyagaza bannayuganda. Teyagala bannayuganda okwegaata okubeera obumu. Kati ndowooza ono ye bw'abeera mu BCU ekirungi ki ekiri nti wabanga ebintu bya BCU abikwatiridde tabisaasanyiza oba ku bitundu bakola ki kabeeremu. Wandi bamukozesa mu bintu ebirala naye ate kamale gakola ki? Kabeeremu. Alina kyataasizaako. Naye awalala ebintu byasaanirawo ddala nga Busoga Union yagwerawo ddala. Banyankole kwetera ne yagwerawo ddala. Masaka Union yagwerawo ddala. Mawokota Growers yakola ki? Yaggwawo. Tesoko Union yaggwawo. Lango yaggwawo. Kati ono ye alina kyataasizaako. Wadde mulimu alinamu amalibu naye alina kyataasizaako ekirala. Naku zino president ali mukubiriza abantu balime emmwanyi. Wano ne wano omulanga mwaguulidde. Kakati ye yatugamba nti emmwanyi tezina future. Nga yakaja si kyensoose okwogera. Abantu batima ki? Saawa eno emmwanyi agirabyemu omulamwa. Esinga nyingi erimu ki? Kati agamba mulime emmwanyi. Ate tulime emmwanyi alooteekawo omuntu anaatunda ki? Omugwira anaatunda emmwanyi zaffe ebweru. Olaba? Kati tuli kulimira ggwangamu aba tulimira mugwira ono emmwanyi. Okusooka emmwanyi zaali mbi ku sayidi ye. Sayinaga nti emmwanyi ennungi mulime. Ate omwoyo aleese omukazi omugwira akole ki? Agule emmwanyi. Olaba otalo eruli kati. Ati alina ssente ezinasobola okugattako omuti. Omukazi tena ssente. Omukazi bamubalako amawanga mangi gakoninze amawanga mangi mu Africa gagenda ngakola ki? Agakuba ennyondo. Omukazi talina butuufu bw'alina. Kakati ye lwaki omukazi ono yeeka yandibadde agamba nti kankumyewo coffee marketing board etunda emmwanyi zaffe ng'ekyali edda. Naye ono omukyalo ono alina magezi ki mu mutwe omwo agemalira emmwanyi bannayuganda yonna yaaba omuntu omu yabakola ki? Abagitunda. Ekizibu ekiri awo kati. Abantu b'emmwanyi bajja kulima tetuganye. Bo balime emmwanyi, badabirize emmwanyi yaabwe,
emwanyi be ku mutindo egende bweru etuuke ku mutindo gwaki gwensi yonna abantu bagamba balime ki emwanyi naye president tumusaba ebyokugamba nti atuleetera omugwira agule emwanyi zaffe ekyo tajja kusobola kyakiveeko emwanyi tandise okututumula abantu kati nga mu Buganda Abaganda bali badde babonaabona nga tebalina byanfuna naye emwanyi ekoze ki etandise okuba gye mu bwavu ate oleeta ate omunyunyunsi omulala abantu tebajja kugwa mu maanyi galimu emwanyi ate kubanga condition zigamba ono anaasalangawo ki beija n'agula emwanyi kati emwanyi egenda mu bazungu ate naye muzungu kati ekyanaasalangawo ndi beija anaasalawo ajja kugulanga ku bbeeyi gyayagala twagala president baba ayagaza Abannayuganda eddembe abagaza emirembe abagaza okufuna okubeera obulungi akomyewo Coffee Marketing Board wanga kibiina kya gavumenti si kya muntu omu gavumenti yo erina okuba n'omukono mu byo buli Munnayuganda abeera ki n'omukono mu mwanyi naye so si omuntu omu awo aba atukubye ennyolo ku mutwe ate kati bamufuuse baddu kati agatuuzeyo ate mu bumbula ate emwanyi zaffe zirina okutundibwa zirimbwa Abannayuganda bennyini zirina okutundibwa n'Abannayuganda bennyini so sina muntu omu naye abantu balina okutuula bandigende bweru banoonye ki akatale k'emwanyi ate saa bino kati togenda bweru kati emwanyi ogisangawa ku intaneti mutegera akatale kampani ezaagala emwanyi ne mwogera nazo ku intaneti ne baleeta ssente ne mubaweza ki emwanyi teyeetaaga okugera bweru kati ebintu byalongooka ennaku zino omutimbagano gwatereeza buli kimu kakati omukyalo ono okumwesibako nti abaagula emwanyi zaffe azitunde enyo omukyalo ono pulezidenti yamulaba mu ki ekyamaanyi kyalina awo simanyi kakati njala kuwunzika nga nkubuuza UPC olugendo lwayo luliwa ekyaliwo kweri wano mu Mbale kakati fwe wano nga aba UPC mu nsamu gumu kyatuukawo amini Abaisirairi bamuwa amagezi n'asala aba UPC n'asala abalango n'asala abakyoli abali mu magye mu poliisi mu civil service bonna kumpi okubamalirawo abasinga ne baduka ne bagendawo UPC yasobola okubeerawo basirika abantu basirika kiringa bulaba enkoko emanyi okulunda obwana bwayo kamunyo aba ayita mu bbanga ekola etya oba bukweka muki mu masanja oba mu nsubi oba ne mu mamira nebuteeka mu mawatiro nebutatambula kati UPC yo emanyi nti omuntu yatulwanyisa yali mu buyinzi alina amagye alina buli kintu tetusobola kumuwakanya tusobola ate atwekengera kubanga yamanyi ensobi zeyakola amanyi ensobi zeyakola eruweero kuba UPC zeyakola abantu baffe mu Buganda mu Busoga kati UPC ajekengera nti abantu bano bakomawo revenge nagisobolawo naye ffe tugamba nti ebyo byagwa byakola ki twagala tuzimbe Uganda empya ebyo abaafwa tetukyabakomyawo ebyayoneka tekisobola kubikomyawo naye ffe tusaba pulezidenti abe n'omutima gw'eggwanga abe n'omutima omusaasizi ate eggwanga abantu bakomewo buli kibiina kikole ki kyetaaye wano Gimakena twakamusinga emisango emirundi 3 twamusinga omusango gw'okweyita pulezidenti Museveni nga appointing authority w'abalamuzi yawa Oyinyidola appointment nga chief justice wa Uganda ye yasala omusaga nti akyan tuli president waki wa UPC bugera okukyenkera president agamba nti nze weno gwemanyi awo tiyasula constitution y'eggwanga lino tiyagisuula mu kibo kinti kati constitution yaffe tekyakola tekyalina buyinza era eno constitution esaana kukola ki kugijjawo bujja kubanga esiga eddamu ze balisazeewo esiga eddamu ze lirina okukola ki okwetengerera lirina okuteekamu ekitiibwa naye kati gwe nga omuntu eyalonda abalamuzi eyasaininga constitution nti alina okukola nti constitution ssemateeka ono alina okuzisibwamu ekitiibwa yagamba nti omuntu alizanyisa ssemateeka ono ngenda kumulwanyisa
kakati semateeka muyini yakola ki yamujja yamusuka tuli awo tetulina semateeka kati omulamuzi omukulu asazeewo nagaa nti Akena tuli president wa UPC bw'ogambe nti gwe president semateeka oba togisuudde kati ani president wamu president waffe mu mateeka ye Peter Walubiri mu mateeka ye Peter Walubiri wina teekateeka lwaki temutula wansi ne mutabani w'omugenzi ne mubaako bye mukkaanyaako kakati twagezaako okutuula ku Bombo Road wali hoteli ku Bombo Road twali tugenda twasanga amagye gali awo gamamira ekifo kyonna poliisi bonna bali awo batalina mpisa abatasenya maanyo abatanaaba mu maaso bonna bajjudde awo temujja kutuula wano nitugezaako tugende Ntida oleka hoteli nti omanyi weeri twasanga ate bajjudde netugezaako tugende kugenda hosi tufune allowance yaffe tukole ki kubanga ffe batuyise bwisi Akena yabayita si Akena awo bose yatuyita wanga olala otuni ye wakola tamu ye yagabanya yagala tamu eki munonye omuntu omala museko ki muteeke ku ntebe ffe awo tunungiga tusaba netuukiriza ye nakola ki navaawo kati batutegeka okulonda Akena n'agenda awamba process Uganda House Electoral Commission ekyali ku mulimu gwayo tenaba kudikiyali nga anayiseewo ne Akena yaja n'amagye poliisi n'abasiifufu b'empisa bakiba Kayanda bonna nanyaga empapula bano Electoral Commission chairman bali n'abasibira mu office naku bbiri nga tebafuluma neerangira nga wali president kati process bwe libe tukwaga ebiseera byo mwami Bosa yali vice president wa Lalo tuno na taking over nga yani ye president era Bosa yaje ko none mbali bojukira wali ku friend scene ndozo labe chantuka konzi police pick up yaje jude kabangalinge ekyali mpya nzegu baso okutuza kabangalinge manita kupoliwa chinchazi za Bosa nibandagira nti Bosa kyekimulese mbali Bosa simu na Uganda okujja empale onafuna permit ekirungi bangamba dayo ogambe Bosa akole ki agende kakati embeera eyo naye banga tetukiza okola ki kutuula kubanga President Museveni yamanyi nti Akena talina bwongo talina mpapula tiyasoma tayagala muntu ategeera nga Bosa olalo tunu oba Peter Walubiri kubanga ali lawyer oyo tabakiriza bakulembere ekibiina kino tabakiriza kulu Watenyere toyanziza ssebo tujja kuddamu tweyongere ku mboozi ezitali zimu Katonda anabeera asiima ssebo